ebirungi ebirala wafunye zadde ofunye obufumbo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo ofunye bizinensi omaliriza emisomo kikulu nnyo kulikira ddala ate namwe abayita mu kusomozebwa okutali kumu twagala okubasaasira ku bizinesi tezitambula bulungi olina obukosefu wano nawali waviiriddwako omuntu wo tukugamba nti kibi nnyo naye yongera okwekwasa Mukama Katonda oyo atema ekkubo weritali. Tutandise n'emboozi ez'ebibuuzo ebibuuzo bya siniya ey'omukaaga nga bwe nkugambye olunaku olwajjo byafulumiziddwa era kati bwe twogerera buli yatuula omwaka 2025 amanyi bwe yakoze yatuula siniya ey'omukaaga naye ng'olunaku olwaleero tugenda kuba tukuba ttooki mu nsonga y'abasuubuzi n'ebibaluma mu kibuga wano mu kibuga Kampala omuli ensonga y'amataba agazze gabalumba entakera nawa gavumenti weetuuse ku nsonga y'okuliyirira abo abaafiirizibwa mu mataba agaliwo gye buvuddeko agali ag'amaanyi ennyo agagambibwa okusibuka ku kyokuba nti omugaga Miss Kigundu yali azimba ku mwala gwa Nakivubo okugambibwa okuba nti gwe gwatwalanga amazzi ago oluvannyuma lw'okutandika okuzimbako ne gabulwa we galaga yogayoga mu mayumba g'abantu okukakkananga abasuubuzi bangi bafiiriziddwa mu bintu byabwe maali yaabwe ng'etubidde. Bagenda kukulamusaako batubuulire ensonga ezo nga bwe zitambula ate tukimanyi baalangiridde olwanga 25 mwezi guno nti baakussa wansi ebikola singa gavumenti eba tetuukiriza kye yasuubiza eky'okubadduukirira n'obuwumbi 20 ez'ensimbi za Uganda oluvannyuma lw'okuba nti baakosebwa amataba nga bwe nkugambye. Ntandise naawe Ssebo sooka balamuseeko ate tweyongeremu Madamu Florence nsanyuse nnyo. Mary katono nnyo nze munnasingo Mary Namirimo naawe atulaba nyinza okuba mbadde siryogedde. Waaw Madamu Mary ow'essingo Emityana nsanyuse nnyo okunkyazaako mu studio za KTV. Waaw n'okulamusa ku musumba Kiganda olw'okuterawo TV eno kubanga etuuse eddoboozi lyaffe naddala ffe omuntu wa bulijjo. Kansooke nsikasire ku bannange abafunye ebizibu mu wiiki ewedde ne wiiki eno naddala bannaffe abawino bamenyebwa akatale kaabwe. Akatale kaali abakolera mu produce bambi abo twasaasidde nnyo ate naffe kennyini abasuubuzi abazzeemu okufuna enjege ey'okubiri amazzi agazzeemu ne gamalayo emaali yaffe bannaffe abali eyo twasaasidde nnyo naye nga ngenda maaso erinnya nze Mukibi Benoni nkolera mu Nabukeera Arcade ndi musuubuzi nnyabo. Kale tusobola okulaba nate mulundi gwakubiri twakusatu naye ndowooza gusobanamu naye ogwo ejyamanyo tusanyusa okulaba maama erinnya Madamu Mary nange nsanyuse nnyo okunkyazaako ku mayengo ga KTV abatulaba mwenna kansooka okubalamusaako mu linnya erisinga amannya gonna eddungi erya Mukama waffe Yesu ti Mukama yeebazibwe. Nange nsooka okutuusa okusaasira kwange eri basuubuzi bannange oba basuubuzi bannaffe naddala abakoseddwa amataba aboowino ab'ebizimbe ebitali bimu ne basuubuzi bannaffe ab'omu produce abamenyeddwa ekizimbe mwe babadde bakolera. Erinnya n'eddoboozi ndi Nsubuga Rose Mayanja Naalongo nga ndi musuubuzi era omukulembeze okuva mu katale ka St. Bali ku Dembo wino nga nkolera ku mudaala D1939. Kale tusanyusa okulaba Naalongo omukyala lamusa ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza nnyo amannya ze Naabalamba Jamila Madamu Mary tukwebaza nnyo okutukyazaako wano ku Kingdom TV. Ndi musuubuzi nno nsuubulira mu kizimbe kya Qualisel era nze chairperson waayo. Tusanyusa okulaba erinnya nze Naabalamba Jamila. Ntuuse okusaasira kwange eri basuubuzi bannange olw'amataba amangi agabakosa ate era ne mbagumya nti ffe be mwasindika okubakiikirira kuba bonna tebasobola kusituka naye be mwasindika ffe okubakiikirira bannange ensonga tugikwasizza kannabwala. Tugikutte kannabwala essaawa yonna amatama gammwe gajjako
akamwenyu awo botegeeza ki nti biliyoni 2 essaawa yonna zijja nti biliyoni za 20 pulezidenti waffe ze yatusuubiza essaawa yonna zigenda kuvayo kubanga ekigambo kya pulezidenti liba tteeka ate pulezidenti Museveni talimba. Tugenda kutandikirawo wennyini abatulaba ku KTV katugende mukola mu kusante tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri tugenda kwogera bingi nnyo ebikwata ku basuubuzi wano mu kibuga Kampala tovaawo. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu ekitundu kyakubiri essaawa yaffe esooka tukyalina abasuubuzi abakakkalabiza ejjaba mu kibuga Kampala ensonga y'amataba n'okuliyirira abo abaakosebwa amataba baalangirira nga 25 omwezi guno bagenda kwekalakaasa singa abaana tebafunye ssente zaabwe nga pulezidenti bwe yazibawa bo balumiriza nti zaaweebwa za minisitule y'ebyensimbi ssente zino yazita naye wakyaliwo abakulu abakyaziremedde era we twagalira okumanya tutandise naawe sebo bwana Mukiibi enteekateeka z'okubaliyirira mmanyi oli omu ku bali ku vetting committee akakiiko akateekebwawo ak'abasuubuzi mmwe abaalondoola okulaba ani yakosebwa ani yafiirwa n'ani ataafiirwa mutuuseewa. Ensonga eyo gyogedde bulungi nnyo kituufu ndi kakiiko ako aka vetting committee era nga kakiiko ako kateekebwawo nga kali mateeka ow'ekitiibwa Malibu Nabbanja ngali mbuyinza bwe yatugamba tuddeyo tulonda abakulembeze mu buli kizimbe bwe tumala okubalonda abakulembeze abo bagenda kukola ttiimu ey'owamu ate bo nga bagenda kubeetinga bannaabwe balabe abaafiirwa bintu byenkana ki amannya n'ennamba n'akawunti kaakati obukulembeze obwo ne bulondebwa era nze ndi munnabukeera nze omu gundi ku bakulembeze ne mu coalition waliyo gundi Nabalamba Goleti ne wabeerayo ne Allen gundi Pentagon mufunze mwaddayo ne mulonda abakulembeze kati olw'okuba nti bwe kyaggwa twagenda butereevu nnyo wa Pulezidenti Museveni nga tufunye appointment ne tugenda Ekisozi bwe tutuukayo naayita ebibiina byonna ebyobufuzi ebitukulembera omwali Futa ebyobusuubuzi omwali Futa omwali Kasiita ekulembera mwami Sekitto omwali Kata omwali ne Kafo fena twaliyo Ekisozi n'atongoza umbrella ya federation eya Futa ngekulemberwa John Kabanda namugamba ddayo okulembera abantu bano aba vetting committee olabe ngo bakola kikali ekiwalise gundi coordination oba coordinating wamu nammwe bannammwe era okuva olwo n'atongoza vetting committee nga tuli Ekisozi wabulamu ekyesigambye n'atuwa obuwumbi 2 obugenda okutuyambako tulabe nga afazaayi tuzzaamu nga tweddabulule sigamba nti yatuwa yakola gundi compensation olwa yatugamba nti mbasumbuusizaayo mu bufunze ffe mu Luganda tukiyita amabugo amazima gali nti ku ssaawa zino kyava mu kubeera amabugo ne gafuuka amataaba omuntu oba wakafiirwa ku ssaawa eyo gabeera mabugo ndolisinga gyenkeera gabeera maki amataaba nolwansonga n'amataaba gennyini gabuze tugamba tutya n'atugamba tugende tuddeyo wa Prime Minister akole ku nsonga zaffe ne Minisita wa Kampala wamu ne EDC bekyali otwegattibeko n'omukulembeze waffe okulembeza ganga abasuubuzi Futa era tuzze Futa etembese bulungi nnyo netuteekateeka tulina kukola tutya tuze tukoze lisiti okuva dduuka ku dduuka nga tuwandiika abantu abaafiirizibwa twewala nnyo okusamba nakigwanyiza abataafiirwa tukikoze mu ngeri y'obuvunaanyizibwa lisiti tuzizemu emirundi nga 6 be twazimala ne tuddayo mu bizimbe kimu ku kimu nga tukola verifications era verification twasangamu bannaffe abamu abaali beyingizaamu abo twabajjamu era abasinga obonyina ebifaananyi twabikubanga okulagadira nti temuli muntu agenda mu atafunye kati ne tubanya tuzima olwamaliriza twakwata bukolokolo ne tugenda mu ofiisi ezivunaanyizibwa twasooka ne tugenda mu ofiisi ya KCCA olw'okuba nti KCCA ekwagalamu ne ISO ne GISO ne batuyita ne tubalaga lisiti yaffe era olwatulaga ne batulaga nabe yaabwe ne bagamba mulimu ebibulamu twaddayo obutole tuwandiika ekizimbe mwali kwalayo ziba MK ne Farmers Center abantu abo baali tebateekebwamu ate nga nawo kennyini aba ISO baali beerabira Jesco
ate nga ffe twagiteekamu kati n'olw'ensonga eyo bwe twamaliza buli kimu nga kiwedde kwe kutwala lisiti mu ofiisi ya Ssaabaminisita Nabbanja olwagituusaayo mu myezi ena egiyiseewo kyesikulisi eyo mazima ddala tugenze mu ofiisi ya Ssaabaminisita emirundi 3 nga tumusinkane nga lisiti yatuukayo dda naye nga tugendayo nga atwekweka ng'agyayine ng'atwekweka nga tatuwa budde ogendayo ku mata ssaawa 4 tuvaayo ssaawa emu eyo kakao nga zine n'ekimisana tukiridde ne tulamu bitebe ebyo ebigondo obulungi ennyo ebyo ng'amubebasabula bali ku TikTok kaakati ne tugamba nti mutuufu kino lwaki omukyalo ntatuuka ssente ate nga yavunanyizibwa era ku ssaawa zino yensonga lwaki temunyigira basuubuzi bannaaye kwe kutugamba nti bannaye mwebaalonda ku vetting committee mulakabanja ssente zaffe era ku ssaawa zino bano basobola okunyulira bannange tebakyali maduka gaabwe nange kennyini oba wakatulawo nga bajjanga 6 nti mukiri mwalya kuffe nedda katuwandiike okwemulugunya kaffe nga tuwandiikira ekibiina kyaffe ekitutwala ekyaffuta nga tusaana ebibiina ebirala nobituguza association endala zitwegatteko batuyambeko balabe nga ensonga zaffe ziguka ne tuwandiika nga tusaba nga 25 omwezi guno gwennyini singa tetufuna essente zaffe mweno wiiki gye tugendamu kubanga kasatu waliwo ziri 14 naye tutafuna wakati wa 14 n'ennaku mwezi 2 nga 25 tetujja kulonzalonza twasabye bannaffe bonna abavunaza muguli mu kibuga Kampala abalumirwa obusuubuzi batwegatteko tulabe obutali bumativu bwaffe nga tugenda mu ofiisi evunaanyizibwa ya Ssaabaminisita wabula ate era mu ekyo twali tukyalina obuzibu obumu nga bwewabuulira nti abatembeeyi baava ku kkubo ali nabo ng'ensonga zaabwe zigguka ab'obutale babumenye nabo twabasaba erimu batwegatteko nabo banja ensonga zaabwe naye ng'ensonga enkulu ennyo yaffe ey'essente kuba abantu Madamu Mary abantu bali bubi nze kamwa koogera gw'olaba nalina akatikkula bwe nti emaali yange okuva e China guli omundi ogwasooka ebintu byonna byasaanawo neŋŋamba naye nga bwe tufunyeyo okusumbusa kwa pulezidenti kalirifu kajja tuyamba ate ne katagira mu budde nenzirawo ne neewola ssente mu Save Plus waliwo obusaako obuli awo kati amazzi gazeemu gankubye buto kati nze nyinza okuba nze nga mukibi nkimanyi naye eriyo bannanga abamu ate abansinga ne ku bizibu ebisinga obungi kuba nze obundi mutabani wange teyafuna lipooti omwaka oguwedde muwala wange yagenze mu P7 ku ssaawa zino amaze wiiki namba tasoma batugasuke tuweeka wakiri amakati nadde nyinawo kkoota kyokka nga nange nadde mbaza ssente ziri afazaali ndabe nga zinnyambako kati bannaffe abasinga obungi bava dda mu maduuka nga twabawandiika dda mu lisiti balinze bulinzi kaseeta ku bajje baddemu bakole mulimu ne mukwalisira abantu bana bakafa naye twali twabawandiika waliwo yafa puresha omulala ye bajja okumubanja bano abasevu ab'obusaako puresha ne zimukubirawo nagenda mu ddwaliro teyasobola kukomawo yafa lwalooni nga bamubanja so n'olwensonga eyo balandiroodi batuggyeko amaduuka olwokuba nti tulemereddwa emaali yaggwawo tonakyosasuza lenti bamwongeza 10% bagoberera amaduuka era bw'ogenda wansi eyo n'okubeera n'obuuza omu omungo gwe ogenza okukola random pinking ku bantu abamu abantu bagenda kuwulira ojja kuvayo nga n'amazigo okaaba so ensonga eyo ffe tugamba nti ku ssaawa zino tusaba ssente zaffe bazituwe ezatuuba omukulembeze w'eggwanga tetuna kira kitwagala omusuubuzi tali mu byabufuzi ekisookera ddala ddala omusuubuzi amanyiddwa nti kuviira nedda ng'omusuubuzi tasabiriza omusuubuzi yeekolera ate yayimirizayo eggwanga ng'ayita mu kuwa omusolo naye ku ssaawa zino batufudde emmomboze abasabiriza buli muntu akulaba ku TV oba akulaba ku radio oba akulaba ku TikTok alabanga bano nti abasuubuzi bafuuka basabiriza bakateyamba bannaye gavumenti tubakubira omulanga ffe abasuubuzi tetukeerako nkya tusabirize wabula kyetubanja kyaffe ate ekyokubiri ffe tuwa omusolo tuwa layisinsi ssente ezo gavumenti zeetuwa siga nti tuwampe zaffe kuba etuddizaako tuwa omusolo so lwensonga eyo tusaba Ssaabaminisita Nabbanja lwaki nkulemeddeko nnyo faayo mu nnaku ntono nnyo oba nnyo oba 5 abasuubuzi bawe ssente ekyo nakyo kiggwe ate tujja kwagala nnyo Mukama naye nga ensonga eyo
ya ssente. Nalongo abasuubuzi mulina kukolera ki ekizibu ky'amataba agabalumbanga entakera kozi goli wa katale kambuuza omukyalo oli kiki ekirina okukolebwa ekyenkomeredde okulanga muwona amataba temusaanye mulowooza temusaanye muve mu maduuka agali mu basement buli enkuba lwetonye emitima gibeera mu mitwe leero kakati gantwala mugenda kikola muti ekyo neyanza nnyo Madam Mary kumpa omukisa guno naye kansooke nkugambye omuntu atali mu kintu asobola okukugamba mangu nti kola kino solution njirabi va mangu mu dduuka eyo naye ne bw'obeera gwe kati gwakirimu tosobola kikola mangu ago. Abantu abo abali mu maduuka mulimu abaakamalamu emyaka 10 mulimu abaakamalamu emyaka 2 mulimu abaakamalamu emyaka 5 amaduuka ago galaba tugagula goodwill paka n'essaawa eno kati ate waliwo n'abagagga abayingira mu goodwill oyo ng'akugamba nze okuyingira edduuka osooka kumpayo goodwill obukadde 10 ne weegula n'okakasizibwa ddala nti gwe nannyini dduuka eryo. Kati omuntu oyo omugamba essaawa eno nti va mu dduuka eryo yambuke waggulu location yokka kyekizibu kye kubanga buli musuubuzi amumanyidde awo nti Madamu Mary atunda mifaliso mumanyidde ku BP1 30 kati ate okuddamu okugamba buli musuubuzi nti aku BP1 30 navaayo kati ate ndi eri kintu kizibu nnyo. So kati ffe tubadde tumanyi nti gavumenti yaffe engeri gyeri ennungi ejja kusobola solvinga ekizibu kyo kubanga kisobola okusolvingibwa. Basobola omuwa ba engineers abatuufu basobola omuwa abantu abatuufu abasobola okukola ku myala egyo n'agaziya emyala ate era n'ebituli ebiyingiza amazzi mu myala n'agezaako bigaziya. Waliwo ebizimbe ng'ovudde ku kyemyala waliwo ebizimbe ebivaamu amazzi munda nga gasibuka wansi ago gaba galina kukolebwa gatasi. Ebizimbe bye bivaamu amazzi ago agavaamu si mangi. Waliwo amazzi agajjaye nga nti ekizimbe ekyo just emyala gyakyo wansi gizibikidde nga nyini kyo wagizibukula amazzi ago gasobola okutambula. Si tteeka nti no teekateeka ebizimbe ebyo buli ddakiika bivaamu amazzi kuba abantu singa baabivaamu dda naye waliwo emyala egyo gye baateeka wansi mu bizimbe okubeera nti nno ebiveera ebyo ebiriyo emyala gizibikidde ne bagenda ne babijjayo naga amazzi ne gatandika okutambula. So kati tekitegeeza nti ebizimbe byoteekateeka bireeta amazzi. Kati ekituufu ekirina okukolebwa ki okulaba nga musigala mukola wadde enkuba etonya wadde tetonya ne mutakosebwa ereme kwebaka esitukiremu kubanga ekizibu ekyo kisobola okusolvingibwa. Waliwo ekizibu ekitasobola solvingibwa n'ogamba nedda kino katukireke naye ekizibu ekyo kisobola okusolvingibwa. Emyala egyo bagigaziye mwawulirize kye bamugamba naye obuzibu gavumenti yaffe omuntu omugagga emutwala nga katonda w'oku nsi ate omwavu n'emulinnyirira. Kati tasobola kusituka ye mwennyini n'ayogera n'abasuubuzi n'abagamba bannange nsaba kunsonyiwa ensonga eno ngenda gikolako. Tekisoboka. Amazzi we gaatuzzeemu ku luno nga 6 yagenze ku kizimbe kye waggulu n'atandika okukuba kamera n'akola vidiyo abantu ne bamulaba. Waliwo omwami kati nga bwe yasobodde okwata embeera Madamu Mary nedda kati leka muddemu bw'aba yasobodde okwata embeera ku olwo olunaku lwaki teyazze ku TV wano n'agamba bannange nakutte embeera naye ekizibu nsaba mu nsonyiwe ngenda kukisolvinga. Naye amazzi ewuwe gabadde tegayingira era yakutte nga gali sayidi eri kati ewuwe bwe gabadde tegayingira ye yalese ekizibu amalala ne gayingira ewalala ne gayingira ne gakosa ebintu by'abantu. Ate okitegedde kubanga ekisooka mu byonna be bataasobola kumanya bulungi ngeri amazzi gye gayinza okuyingira wansi. Obutuli obuyingiza amazzi butono nnyo ate amazzi ago galeeta ebikyafu bingi galeeta ebiti galeeta ebiveera obutuli obwo ne buzibikira kati amazzi ne gabola engeri y'okuyingira eri myala wansi ne ganjaala. Nganze bwenkisuubira osanga mu kukwata akatambi yabadde anoonya wanaatandikira. Kati tugenda kumumanya tutya kuba kati nawo wiiki zigenda mu wiiki 2 tugenda manya tutya ku luli teyavaayo ne ku luno tavuddeeyo. Muba mwagala aveeyo akole ki? Aveeyo ayogere eri abasuubuzi okitegeera abannyonnyole ekirala bw'amala okubannyonnyola alagewo nti nno ddala waliwo enkyukakyuka eriwo
okitegedde kubanga abasuubuzi abo nabo balaba mulimu ba engineers mulimu abazimbi mulimu abazimba ebizimbe ng'ebyo kati neera bw'ayitawo n'enkya n'alabanga akatuli ke yaleseewo jjo neera ke kaliwo oba okitegeera era agenda gamba kitegeeza tugenda kuddamu tukosebwa kati ate tukyagamba nti nno lwaki tetusenguka Lukwago yatulabulako nti enkuba keenajja ennyingi ne gye tusengukidde enkuba yesobola okutwonoonera ate tukyali mu kusaaga enkuba eno egenda kutandika okutta abantu kubanga tukyali ku mataba gano amatini gatonyera essaawa eddakiika 40 enkuba etonyera eddakiika 30 wati enkuba lw'enaatonyera essaawa 3 Lukwago yabalabula ate mwamumya akalulu tetwamumya kalulu naye ayinza okuba Mukama teyamwagaliza kuyitamu omanyi buno obukulu buva eri Katonda kati akkirize naye Mukama ayinza obba watyo teyakyagadde tukkirize ku Katonda naye akole Nalongo ensonga y'akatale k'owino akamenyeddwa mwatandise okuliyirirwako abaafiiriziddwa ssente mu bintu byammwe twaliyo kojuzi n'abasuubuzi ne batugamba nti wajja abavubuka bakawuula ne bamenya nga tewali akkirizibwa kusala era emaali yammwe mu sitowa mwe mwali mugiterese baakuuliita nayo mutuuseewo nayanziza Madamu Mary nga sinnayogera ku nsonga eyo kubanga eyo yakabaawo naye kansooke njogere ku nsonga y'amataba kubanga naawe galina engeri gye gakukosaamu akatale k'owino ffenna tukoseddwa amataba omulundi ogutali gumu emirundi mingi tuzze nga twonoonebwa emaali yaffe naye ate mwami Hamu ate bwe yamala okuzimba ku mwala ate ne kibawaasi nnyo nti kubanga luli kibadde kyafekitinga ffe ab'owino naye nga mu maduuka nga tekituukayo naye ate ku luno kyasusse ekyamazima abantu bafudde Madamu Mary kyenjagala okugamba nti omusuubuzi tutambulira mu zirooni nti tugenda ne twewola ne tuweerayo abaana baffe school fees ne tusuubula ne tutambuza bizinensi yaffe mu mbeera bwetyo naye kinkwasa nnyo ennaku era kituluma era tulina obulumi bungi ng'abasuubuzi b'eggwanga okulaba nga tuyise mu mbeera ey'amaziga bwetyo naye ng'ate nze kyemmanyi awatali musuubuzi muwe wa musolo eggwanga terisobola kuyimirirawo ffe basuubuzi abasuubula buli lwe tusuubula tugibwako omusolo oguyimirizaawo eggwanga lyaffe lino naye neewuunya kubanga pulezidenti bw'ayogera nze ndi omu ku lukiiko olukulembeze olw'akatale k'owino era ndi omu ku bantu abaalondebwa okugenda ekisozi nange naliyo pulezidenti ne twanja ensonga yaffe era n'agamba nti abasuubuzi bange mwe mubeezaawo eggwanga kambasuumuuseeyo ne biliyoni za 20 era mugenda kuzifuna ki mangu mpozi nga nkyali ku nsonga eyo Pulezidenti Museveni ayina statement gye yakoze ng'agamba nti babadde bamubuuza era ku nsonga z'abasuubuzi nti empooza ebaggyibwako n'ebiringa ebyo naye nina akantu ke nnakootinzeemu pulezidenti yagambye nti nagamba abo abatunda gonja amenvu n'ebiringa ebyo babaleke akasente akatono ke bafuna kadde mu nsawo yaabwe n'agamba nti saagala abasuubuzi babeere baavu n'agamba nti nze omulimu gwange ntunda mata n'agamba nti naye bannayuganda amata temugaguze kimala nakawuliriza nnyo era nziramu pulezidenti waffe omulungi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni gwe twakolera kampeyini mu kalulu kaakawedde ffe nga abasuubuzi nga tuli wansi wa ekitongole kyaffe ekyafuta ekikuulibwa mwami John Kabanda twamunoonyeza akalulu pulezidenti naye pulezidenti wagambye nti tetukuwagidde kimala kugula mata naffe amata twetaaga okugagulira abaana baffe ne baganywa
so naffe ne tuganywa kubanga wagambye tukaaba amannyo calcium nti amata ago gakola nnyo kinene omuntu okubanga olina calcium. Naye president bwe mbanga nsobola okubulwa ssente ezigulira omwana wange ekyemisana oba ekyeggulo ne tusula, nga nsobola okubulwa ssente ezikwata omwana okumuweerayo school fees oba at least omugulira requirements ngende nkaabira okwo, nsobola okufuna ssente ezigula amata. Emaali yaffe yasaanawo, twali tukyakaaba amataba ne gakomawo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno nga tuvudde ku gali aga 31 Okitoba omwaka oguwedde ne gakomawo ne gatukosa. Ekyamazima tuli ku zero, Madamu Mary, abasuubuzi b'eggwanga tuli ku zero. Tuli mu kukaaba, tuli mu maziga, tuli mu zirooni, abatuwola bo tebaagala kumanya mbeera yonna. Ye bw'aba yakuwola olina kusasulira mu budde. Muli mu maziga naye president yabawa biliyoni 20. Twagala okumanya obuzibu bukyali luddawa. Tugendako mu musawa yaffe ey'okubiri. Mwami Mukiibi ono ensonga yagitembeese nnyo atubuulire. Mwatuteeka ensonga zammwe mu palamenti? Amazima gali nti mu palamenti ensonga zaffe akuli oludda oluvuganya Malibu Ssennyonyi Joel wiiki eno ya ensonga eyo yagiraizinze wa sipiika era n'agyogerako butereevu ng'ekolera ku ssente zaffe. Sipiika n'amutegeeza nti butereevu minisita wa Kampala Misa Kabanda olw'okubiri ajje na lipoota ekwata ku ssente ezo ezayobwa abasuubuzi era ajanje ayogere ludda watuuse basasulwa ddi kuba ensonga erabika nga yo buli muntu emulumya omutwe kuba naye nga kyavudde ku mbeera gye twateeseewo nga ffe. Kale tugenda kuddoyongera otulambululira ensonga ezo zonna nga bw'ozogeddeko. Atumaloko yakubiri program Kingdom Torch olunaku olwali tukyagenda mu maaso. Nkyali Munasengo Mary Namirimo, ndi n'abasuubuzi abasuubulira mu kibuga Kampala mu bizimbe mpozi ne mu butale, era tukyakuba tochi ku nsonga y'amataba n'ensimbi president ze yabasuubiza okubanga abaliyirira. Twagala n'okulaba ekizibu ky'amataba mu maduuka g'abasuubuzi kiyinza kumalibwawo kitya awatali kuddamu kuwulira nti ate kati yatonye, kati ate bafiiriddwa, ate kati era babaliyirire. Twagala okulaba ki ekirina okukolebwa okulaba ng'embeera eyo emalirwawo ddala. Akatale k'owino kamenyeddwa, abasuubuzi bafiiriziddwa ne mu kaseera kano bakyayagala kuliyirirwa olw'emmaali yaabwe egambibwa okuba nti yabbiddwa. Egambibwa natuukayo buli omu ng'agamba ekituufu baatubbye n'abakulembeze ne bagamba ebintu babibba mu mbeera bwetyo. So twagala okulaba embeera neyinza kuba ng'etereera eti ebyenfuna by'eggwanga biyimirirawo nnyo ku busuubuzi, y'ensonga lwaki tubiwa obudde okulaba nga tulafuba n'okulaba nga bitereera. Mwana Mukiibi ogambye LOP yavuddeyo na raising ensonga ya ssente ezo. Bwaba president nga ssente yazita, ministry ekituufu yaziwa ministry y'ebyensimbi, kituufu ssente zino yazita n'eziweereza mu ofisi ya Ssaabaminisita nga mwe bumulumiriza? Butereevu ekyombuuzizza Ssaabaminisita ye bwe mumubuuza abagamba ki? Ssaabaminisita nga bwe nagambye abeekweka nti atwekwesa emirundi tegisukka mu 3. Ansa ye tennakumanyibwa. Y'ensonga lwaki twavudde ne tugenda butereevu mu palamenti tulabe nga tuyambibwa. Mmwe mwasuse ne mugenda era eddoboozi lyaffe twayitise LOP era na raising wa sipiika ne minisita olunaku olwokubira janje alipoota y'abasuubuzi. Kati ffenna tugirinze ku lwokubiri tulabe nga buli muntu afuna obwenkanya. Kale ku ssaawa zino mwe mukulaba obuzibu bwammwe ne Ssaabaminisita buyinza kuba ki? Obuzibu bwaffe Ssaabaminisita yalaze nnyo obunafu. Abadde mukyala mukozi era nga omanyi erinnya ndi Majegere. Nendoza ayinza okubanga Majegere emirimu emizito egiri manyo n'emirimu egiri tekiniko nga gino y'ebyensimbi ze nga gyamuyinza obuzito kuba weebuuza emyezi ena nga bakuwadde ofiisi ng'eyo nti abasuubuzi ng'abo bawe ssente biliyoni 2 ezali gando era zeetika ku mutwe. Nsonga kyekulobeera obutabayita nobagamba nti banaye ssente zino ate nga n'akawunti buli kimu bakituukiriza gwe n'okola obunafu. So n'olw'ensonga eyo minisita eya finance eya Kasaija nsuubira nga ssente ezo yazissaayo dda mu bigo bitalaze naye
minisita yennyini alina obusonga bwe yali yeekwasa ddala obwa lisiti ate kye twamugamba atuyite tumunyonyole kyataakola. So n'olw'ensonga eyo nsonga lwaki buli kimu kyonna nkissa ku minisita Nabbanja nti yavunaanyizibwa ku bantu tuluddewo okufuna ssente zaffe. Era ensonga lwaki n'alisabye nnyo nti alipoota ya Kampala bwe baba bagisoma gye simanyi kirimu naye abeeremu nti yaviiddeko gino emivuyo n'abasuubuzi okwagala okwekalakasa songa abasuubuzi bantu balamu nnyo tibasobola kwekalakasa. Bannaye nga tuvudde mu ebyo nagazendamu neŋŋamba naye abantu bano Nabbanja bw'omulaba bannaye basoma. Nabbanja emmotoka ezimulekera ziri nnya nezimuvaga ziri nnya emmotoka 8 era alya bulungi asula bulungi asula mifo ya bbeeyi kubajjukira nawulira nti asula eyo saidi zegundi ng'emakerere kavule oyo saaba minisita aba alina okusula saaba minisita naye sooka otunuulire bannaye omusuubuzi oyo akuwa omusoleza emmotoka z'oli kuvuga mutuufu abaana be baswajala nakugambedde abange tebafuna lipooti ku ssaawa zino nyina bakandidenti 2 bakyatudde waka ate nga balina okusoma. Gwe mu butuufu embeera ng'eyo tosaasira bantu abali mu mbeera ng'eyo Nabbanja bannaye ne ba top officers abali mu ofiisi enjawulo nga nammwe mwe bamu njagala muveeyo guno omulundi banne mugebe bannaye katuyamba abantu bano bawe ssente. So n'olw'ensonga eyo tuuse ku ssaawa zino tukyalembedde ku nsonga yaffe ey'okwagala okufuna ssente Museveni yatuwa ssente ezo yazituwa naffe nga tuddiza olw'emisolo tugiwa buli kaseera. Kati tugamba tulina okuzifuna mweno muguli mu bbanga lya nnaku nga 4 ssente singa tubadde tuzifunye nga 25 bannaye temutunenya tugenda kuvaayo tulaga otali mativu waffe nga 25 tugenda kunga abasuubuzi bonna sigamba nti Kampala yonna wabula Uganda yonna twalangiridde toto shutdown. Eyo yiyo poliisi twagiwaddeko ne State House by the way twagiwandiikidde twagitegeezesa aba ISO ne tubalaga obutalimu era nga twagala batuwerekereko nga tumakiwa okugenda kwabo bekikwatako sikola bintu by'abantu wabula tutwala ekiwandiiko kyaffe nga tulaga batuwe ssente ezo ezatusuubiza omukulembeze w'eggwanga. Amazima gali nti pulezidenti yalimu erufu bulungi nnyo n'atugamba nti mbawadde ssente zino biliyoni 2 muddeyo muwandiike bannammwe temulekayo n'omu kasita mumanya nti omuntu yafiirwa. Ssente ezo mugenda kuyambibwako Idi Saba Minisita wamu n'abakulembeze abatwala ab'ebyobusuubuzi. Ekyo bwe kitwe kyayina ku ssaawa ya leero ne batu kimu nekigwa nga bwe nagambye dda naye Honorable Nabbanja takoze buvunaanyizibwa bwe nga Saba Minisita bw'alina okukola kuba ofiisi yeevunaanyizibwa ku bigo bitalaze kati ngenda kuwa ekyokulabirako okumanya nti bannaye alinamu ku ttima negundi gamba kale balina ttima ebuduuda olusozi olwabuntika abantu olunaku lwakutaano wayitawo ennaku 4 Minisita Nabbanja yasengula abantu abo ne bagenda ekyandongo ne babawerako ne bazimbira ennyumba ne bawerako ne ssente obukadde 10 nga bakikoze mu bwangu mu mwezi gumu ne tugenda e Kasese era amazzi neganjala ne gasalako oluguudo n'ensozi nezigumutikira abantu ne bafa. Abantu abo babanguya Minisita Kabyanga nga galiwamu ne Nabbanja basasula mu weeks 2 tuzze mu butuufu naye kati abasuubuzi twamukola ki nga ffe tuwa emisolo na buli kimu kibeeragalyamu kyaffe abakala palamenti abatula mu palamenti ffe tubawo omusolo buli womanyi nti ofiisi ey'enjawulo ffe tugamba kyekinekisaa naffe kimala ffe twasewo Plan 7 twakukola ki abantu baabo webabanga tebasobola tobaza mu ofiisi teekayo abantu basobola okukola balabe nga bakola ku nsonga z'abantu. Amazima gali nti nze sijja kwekweka nze omusajja yali awagira opposition na kati nkyagiwagira naye bwe watuwa ssente obuwumbi 2 navayo butereevu nenyigira mu byabasuubuzi nga tukuwagira akalulu kawangula era ekitaliko nagamba nti kiki n'olunaku lw'eggulo era omukolo gw'okujaguza omukolo ogwo gwabaddewo naye ku ssaawa zino kati ngaffe kati gwewafuna n'owabula wa pulezidenti ate ffe twafuna ki. So faayo nnyo okulaba nti ssente zewatuwa zituweereddwa kale n'olw'ensonga eyo kyetuliko ku ssaawa zino tubanja ssente zaffe zituweebwe mu bwangu oba si ekyo nga 25 tugenda kulaba butali bumativu bwaffe gundi Uganda yonna tugenda kugula amaduka gaffe. Naalongo ensonga z'abasuubuzi b'akatale k'owino akakooneddwa we twayitiddeyo nga ssentebe waako agamba mulina ebizibu bino wammanga wabaddewo geeti yabadde eggaddwa
eyingiza efulumya abasuubuzi n'okubayingiza ne bakasitoma mwe bayitanga abasuubuzi bakaaba bagamba geeti esibiddwa tewali bakasitoma ababwe we bayita. Then ensonga endala wabaddewo ensonga ya kaabuyonjo gye mubadde mukozesa nayo yemu ku byakooneddwa. Ssentebe era ng'agamba nti n'emikutu egyafulumyanga mukoka amazzi ng'enkuba etonnye okuva omugagga Hamisi Kigundu bwe yatandika okuzimba gyazibibwa era amazzi gabalumba nnyo. N'ensonga y'abasuubuzi ababadde bagamba nti wakati mu kukoona emmaali yaabwe yayonooneddwa n'endala nebbibwa. Enteekateeka z'okulaba ng'abantu bano bayambibwa n'ebizibu ebyo kubanga bikolebwako zituuseewa. Waliwo enteekateeka yonna ey'okuzzaawo kaabuyonjo kuzibukula mikutu egyo egy'amazzi n'okuliyirira abantu bano nga babadde bakaaba. Yo geeti yagguddwa. Neyanziza nnyo Madamu Mary. Kantwala omukisa guno okwebaza abakyala babiri bakulembeze bannange mu katale ka ssente bali ku ddembe. Neebaza mukyala Naggujja Hadija ne mukyala Nakaterukiya nti twakola obutaweera era obudde bwagenda okukya abasuubuzi bagenda enkeera okudda basanga geeti ng'emaze okuggulwa. Naye ng'ekyo kyava ku bukulembeze bwaffe twateekawo embeera ku lw'abasuubuzi bannaffe kubanga omuntu buli lwakuteekamu obwesige n'agamba nti tukulonze aba akusuubiramu okukola ebintu ye byagenda okuganyulwamu. Ku nsonga y'abantu abo abamenyeddwa ababadde bakolera ku kizimbe ekyamenyeddwa twagenze ku gurawundi era olunaku olwokuna ekyamazima tetwakola. Twatambula n'abakyala abo n'enkwata ekitabo nga tukulembeddwa abakulembeze b'omu eriya eyo awamenyeddwa ekizimbe ekyo. Ne batukulemberamu nga bagenda batulaga buli muntu yenna abadde akolera mu kizimbe ekyo n'empandiika era twavuddewo ne lisiti y'abantu 117 bonna kubanga nze nabadde empandiika. Kaakati abasuubuzi abo babadde bakolera awamenyeddwa babadde bakolebwa awamenyeddwa kubanga abasuubuzi abo era twatutte obuvunaanyizibwa ne tubabuuza ne bagamba emmaali yaffe wennyini we babadde nga bakolera emmaali yaabwe we babadde bagitereka. Emmaali yonna yatwalibwa. Ekyamazima abantu bali mu bulumi, abantu bali mu maziga kwegamba ng'olabira ddala naye okukola ekintu ekyo genda ku gurawundi okuwandiika abasuubuzi abo. Twayitibwa mukulembeze waffe owa FUTA, Federation of Uganda Traders Associations, FUTA, Mwami John Kabanda. N'atugamba kati nga mwe abakulembeze okuva mu Owino mugende ku gurawundi mutuukirira abakulembeze ababadde bakulembera eriya eyo. Muwandiika abantu temulekaayo n'omu. Era lisiti njagala okubagumya basuubuzi bannaffe. Lisiti eyo twamaze okugituusaayo waggulu mu bakulembeze baffe abatukulembera abatwala obusuubuzi bwonna okwetooloola eggwanga erya Uganda. Lisiti mwagiwaddeyo mu FUTA oba mwagiwadde KCC? Lisiti twagiwaddeyo mu FUTA. Era mbasuubiza nti temuggwamu maanyi. Temuggwamu maanyi basuubuzi bannange. Nsuubira nga pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni alumirirwa omusuubuzi wa wansi. Era pulezidenti ayagala nnyo abantu abakozi. Nkakasa nga pulezidenti waffe bigenda mu maaso mu ggwanga okutwaliza awamu ensonga y'abasuubuzi byonna abimanyi. Era n'ekizimbe ekyamenyeddwa byonna abimanyi. Era nkakasa nga pulezidenti nkusaba obeere omusajja omwenkanya nga bulijjo abantu abo nabo baliyirirwe mu Nnambiro.
toilet zamenyeddwa. Awo wembadde ngenda okutuuka nti toyireti yammwe yamenyeddwa n'emikutu gino egifulumya amazzi okulaba nga amataba tegaligama mu katale. Waliwo enteekateeka yonna for example kuva mu KCCA okulaba nga ebintu ebyo bikolebwako kati mu kaseera kano oba bikyalinga bwe byabadde? Ebintu ebyo bikyalinga bwe byabadde, naye njagala okutuusa eddoboozi lyange bukusookera ddala eri gavumenti, kubanga KCCA eri wansi wa gavumenti. Bakole ekisoboka kyonna okulaba nga bagaziya omwalo ogwo, okulaba nga baleeta payipo ezimala basime omwalo ogwo okukkira ddala wansi, amazzi ago gasobole okuba nga gagenda mu mwalo ogwo, galekeraawo okujja nga ganjalira mu maali y'abasuubuzi, kubanga ekyo bwe kitaakolebwe ekyamazima kiba kitegeeza nti tugenda kukaaba leero n'enkya kubanga enkuba yo erina okutonnya. Ng'ogyeko ekyokukola lisiti ne mugiwa mu bukulembeze bwammwe, ennyabo kiki ekirala mmwe ng'abakulembeze kye mwakoze okwengeejinga bekikwatako okulaba nga wabaawo embeera ekyusibwa? Ng'ogyeko ekyo mwakoze ki ekirala? Abakulembeze bennyini nga tutandikira ku market master, kubanga waliwo obukulembeze market master, president yaweereza ba market master mu butale. Market master yaba atwala akatale nga otaddeko n'abakulembeze abali wansi wa market master. Twatutta okwemulugunya kw'abasuubuzi eri market master. Market master ekintu ekyo era naye yatuukawo ku gurawundi, kubanga yasooka n'agamba nti bannange ekyo nga mbadde sikimanyiiko, naye bwe yamala okutuuka ekyamazima kyabadde tamanyi nga kyakoleddwa era nga naye akiraba. Market master Mwami Mutebi, nyongera okukugamba nti vaayo ne KCCA, temusirika busirisi, temuzingira mikono, kubanga awatali basuubuzi temugenda kulembera bizimbe. Mukulembera bantu. Mu mbeera bw'eti KCCA eyo yavuddeyo n'ekola ki? KCCA tetuli bamativu nayo, kubanga mu mbeera yonna tetunnalaba weeviiriddeyo kujja ku gurawundi kusinkana bantu bano, kwogera nabo kubaga nti oba kino na kino na kino waliwo enteekateeka bweti ne bweti gye tugenda okukola okulaba nga abasuubuzi bafuna obwenkanye. Kale mukyala noko Wakalabye Wakanyi yagambye mabega wa teyina kyemanyi. Mulangirira okwekalakasa 25. Naye tuzenga tugobera okwekalakasa kw'abasuubuzi ebiseera ebisinga kumalamu amaanyi oba kye mba ngamba yemu ne ku nsonga ndowooza eziyinza okuba nga zibalemesezza okubaako bye mutuukako. Nti leero mulangirira okwekalakasa ne muggala amaduuka ate ne mujja ne mutuula ku miryango. Kye tusuubira nti oba oluusi oli bw'aba aggaddewo yandibadde oba asigalaka. Ate n'osanga amaduuka ku maduuka 10, 2 ge maggale oba 8 maggale, 2 gali mu kukola. Era ogenda okulaba gye biggweera nga buli omu agguddewo. Ku mulundi guno mugenda kukola mutya obutakwatagana obwo? Singa munaaba temutuuse ku kye mwagala before 2050. Enjawukana ezo mugenda zejjamu mutya? Neyanza nnyo Madam Mary olw'omukisa guno gw'osoose okutuwa. Kansooke nkutegeezeeko nti nabadde nekino nkyerabidde nti amazzi ago agatuyingirira agamu siweegi, era ffe tuba tutudde tuba tusena amazzi ng'osena siweegi, ekyo nakyo kankiyiseewo. Kitegeeza ebizibu bye tufuna bingi, tufuna emaali okukosebwa, tufuna n'obulwadde. Byebimu ku bizibu bye tufuna, kati ekyo njagadde nkiyiseewo bizi. Ensonga ey'okubiri nga sinatuuka ku nsonga gy'ombuuzizza, waliwo ensonga gye wabuuzizza eya Madamu Nabbanja nti lwaki tavaayo. Naye Madamu Nabbanja kirabika ffe nga ffe abasuubuzi tulina kye twamukola, nakyo twagala kwolongo 25
asooka kitugambe kirabika ffe abasuubuzi tulina kye twakola gavumenti eno kubanga ffe abasuubuzi olaba tetuli basabiriza gwe wali otuuliddeko nnyo nti bannange kati mukeere tubeegayiridde ate bino ebizibu bye tulina bingi naye tetukeera nti nno bannaye tusabayo ku ssente mu gavumenti naye ku kino ekyagwawo era twandisirise oba oliawo naye olw'okuba omukulembeze w'eggwanga yagamba nedda babasumbuuseyo ne biliyoni za 2 y'ensonga lwaki ssente zino tuzibanja naye omuntu omu ayinza okutuula mu ddiro lye n'agamba kati lwaki batuleekaanira ku tv ekyakusuubizibwa bw'oba tokibanjiza kitegeeza gwe abeera omukyamu madamu Nabbanja ye mwennyini lwaki akuba enkiiko n'aba RCC n'aba ISO n'aba KCCA n'atakuba nkiiko naffe ababiri be yalonda mu bizimbe abamanyi obuzibu bw'omusuubuzi okuva ku ntandikwa kubanga nze mu kwalisero bwe mbamazeemu emyaka 12 Mary manyi w'okolera manyi ssente z'okozesa manyi obuzibu bw'oyina mu kifo ky'okuyita bali eri newankubadde kale abayita ayina sooka kuyita ffe n'atubuuza ddala okakasa okolera mu kwaliseero edduuka lyo liri shop number ki leka ndabe license gyowa leka ndabe income tax kubanga byonna tubiwa bw'amala okukitubuuza n'akakasiza ddala nti ddala Jamila mwakolera n'akubuuza kaakati ebbanga ly'omazeemu Mary oli ddala yafiirwa obukadde 2 nze nja kumunnyonnyola nti Mary oti yafiirwa obukadde 2 okusinga okuyita omwami wa KCCA yajjamu wakyasanze ku ground oba ntegeera yajjamu wakyasanze ku ground naye nze kiri eri nkimanyi bulungi so kati ngamba madamu Nabbanja prime minister nti akulira abantu bonna takulirako bagagga bokka akolera buli munnayuganda atufeeko naffe baleke tusuulanga muguluka wadde tuli baavu nti bo balabanga tetulina kyetwongera ku gavumenti naye ate ffe tusinga ojjongerako kubanga nze mpa income tax mpa license nsasula kasasiro nsasula toilet nsasula amafuta genkozesa nsasula wensula nsasula wenkolera ebintu nga 10 byonna mbyongera ku ssente ya gavumenti newe nyingi gye batudde mu office kana akasente nze akatono kendeeta ate bo ke bafunako kati baveeyo nnyo eri omuntu oyo abawa akasente akatono bamufeeko nga tetunnatuuka nga 25 tusaba busabe obutali bumu mugenda bukola muti kati nga 25 obutali bumu tetulina nnyo kya bukolera naye ffe tekitegeeza nti n'omuntu bw'abanga oli ye tabayinze kirowoozo nti gwate okisuule era ffe tulina kwongera mu maaso nga tubagamba bannange tubeegaye teri kuzikiza nga 25 kubanga omulamwa ffe tuguyina nga 25 buli omu temwekalakasa temukuba abantu naye tugenda kwekalakasa okulaga obutali bumativu bwaffe tugenda kutambula mirembe paka madamu Nabbanja ng'atuzzeemu mugenda kutambula si kugalawo bugazi maduuka naye mugenda kuteekako n'okutambula tugenda ku makinga paka ewa madamu Nabbanja byonna gwe mubyolekeza kubanga bwetwali ekisozi ffe bwe twali ekisozi President Museveni twamusinkana ku ssaawa 6 ez'ekiro n'atugamba n'atugamba tumunnyonnyole ne vetting committee kyeki nakyo ne tukimunnyonnyola n'akitegeera bulungi n'atuwa biliyoni za 20 bwe twali e Kololo President Museveni n'alondamu abantu 2 bwe yalondamu omukyalo omu n'omwami omu bwe baamutuukirira n'abagamba mugende mulabe madamu Nabbanja ngenda mukubira essimu ate era mulabe ne pulezidenti wammwe owafuta akulira abasuubuzi owafuta twamulaba n'atubuulira naye madamu Nabbanja atwekweka kale kankiyita okutwekweka kubanga ffe twakagendayo emirundi 3 guno omulundi gwe tusembyeyo twakeera ku makya ssaawa egyo naye nga madamu Nabbanja mu room number 9 gyali ne tutuula
enjala neba neffe bolaba tulekawo amaduuka lwaki tugalekawo abantu bano betukiikirira oba wakatuuka bwoti ku dduuka wakatuula neddakiika tewera ne mukubo mwoyita okutuuka ku dduuka alyo mukwano wasiza otya kaakati nze olaba puresha zinkuba abaana bange tebasoma emaali eri yafa kati nene efudde oyo n'omugumya n'omugamba mukwano omanyi enkya tugenda kwogera kati oba wakatuula mu ntebe bwoti mwalya ssente zaffe olaba ezo enviiri z'osibye ssente zaffe teri kirala olaba kino ssente zaffe teri kirala ffe bola twanonyeza President Museveni akalulu si lwakubanga nti nno kinaye lwakuba tumwagala kubanga President Museveni yasobola ebintu byaffe yasobola ebizibu byaffe essaawa eno bwe tulaba tetunnalaba kwoli mulala yasobola ebizibu byaffe kubanga n'ekyo ekizibu bwe twakimugamba yakkiriza mangu kitegeera ne tumunonyeza akalulu naye kati n'essaawa eno omuntu akugamba kati lwaki wanoonya akalulu muli ku gains mu kati ahawo protectinga kati tutanyo protectinga protectinga gains tuzo kubanga kagolwa amatabanga zaggwawo ne twagazikomewo olw'ensonga era zivunanyizibwa ko twamuwa negayirira madamu gains zafuuse pain naye nga essaawa eno wetuli ffe tumanyiwo tukwatiridde abasuubuzi bano singa batandika nadde okwekalakasa kubanga wabamu bakugamba ffe tugamba ekiddako naye ffe tubakwatiridde ne tubagana edda mugumiikirize okugumiikiriza tukukooye kati program Kingdom Torch ensonga z'abasuubuzi ensonga z'okubaliyirira abakosebwa amataba zikyakute wansi ne waggulu abasuubuzi balinnye mu kyoto bagamba olwanga 25 mwezi guno singa lutuuka nga tebannaba kufuna ssente obuwumbi 20 President Museveni ze yabakwise kusumbuusa kubagiza nazo bagenda kukola wakatiisa katugende mu kuwummulamu gwatulaba tugenda kudda wali ku ddakiika 4 nga ziyise ku ssaawa 5 tugenda kujja gy'oli tufule okube essimu butereevu tufune ekirowoozo kyo obanga olina kibuuzo eri abasuubuzi bano tovaawo myezi ena tebazirabangako bakutte wansi ne waggulu bagamba ku luno ekimala 25 bagamba omwezi guno singa lutuuka nga tebannafuna ssente zaabwe zino bagenda kuba balaga obutali bumativu bwabwe naye bo okusinga olwo ne balusimbye mu ofisi ya Ssaabaminisita bagamba yekyalemesezza buli kimu gw'olaba otya ensonga oteesa ki ogenda kuba oyita ku lukomo lw'essimu awo ku ddakiika 40 nga zimaze okwegaana essaawa 5 tufune endowooza yo oba olina kibuuzo eri abasuubuzi bano okiyiseewo tusobole okuba nga tutuuka ku nkomerero ya programu yaffe ey'olunaku olwaleero atugenda mu masimu okusaba kwo kuli ki kantandike naawe Jamila okusaba kwo kwandibadde ki okumalawo bino byonna neyanza nnyo Madamu Mary okusaba kwange nze kugenda eri abakulembeze baffe ababasuubuzi nedda abaministers baffe abakulembeze ba Kampala bo mutambudde nabo mu mbeera bweti kuba Kampala erina ababaka ba parliament erina abameeya erina abakulembeze naddala political leaders oba bo mwabeekutulako nedda tetwabeekutulako Madamu Mary enjega eno bwe yagwawo nga 31 October abakulembeze ba ministers abenjawulo ba mayors ba RCC aba KCCA ababaka ba parliament baavayo naye mu parliament tekyayogerwako nga nze saakiwulira naye baavaayo ne bajja ne ku ground ne batusaasira Honorable Prime Minister yajja Madam Nabbanja n'alambula Mukyala Misa Kabana Minister yajja n'alambula RCC yajja n'alambula aba KCCA ED bonna bajja ne bakola ba road mayor bajja bonna ne bakolera omulimu gwabwe ogw'okulambula then Lord Mayor n'atugamba tugende mu kooti mwami Lukwago yekyekyali okutuwabula kwe then Madam Nabbanja ye n'atugamba nedda temugenda mu kooti wabula ensonga yammwe tugenda kugikolako n'atugamba buli kizimbe waveeyo abantu babiri olina kawerabidde yatugamba nti tugenda kugikolako ne gavumenti tegenda bayirira egenda bawa amabugu anti n'atugamba bagenda tuliyirira buli kizimbe tulondemu abantu babiri kati twagenda okulaba Lord Mayor ne Madam Nabbanja tetulaba lwaki tuddira ne tukuba gavumenti mu kooti netugamba tujja kubeera ffe nyini twagala gavumenti yaffe muba mwetaaga okuteesa twetaaga kati netulanga
okuteesa kwe kusinga ne tugenda ne Madamu Nabbanja era abantu abo ababiri ne balondebwamu twebaza Katonda ne tufuna omukisa ne tusisinkana president w'eggwanga n'atugamba nedda kati mmanyi kye tugenda okukola tetugenda kubaliyirira naye tugenda kubawa amabugo tugenda kubasumbuusaayo omuntu eyafiirwa millions 10 bwe tumuwaayo millions 5 asobola okubeerako kyazzaawo so si kuzaawo kyonna ne tukkiriziganya ne tugamba katugende n'ekyo kubanga gavumenti yaffe erina ebyokukolako bingi ne tugamba katugende n'ebyo ne batusuubiza billions 2 naye bwe tuba nga twagenda ne Madamu Nabbanja bano bonna ne tubaleka ekitutabudde ate nazo tezivaayo kati agaali amabugo gaafuuka mataaba agaali amataaba simanyi essaawa eno kati kyegaafuuka kati emyezi tugenda mu 5 ate nga pulezidenti yagamba batuyambeko akatinyaako ketufunyeeko abatulaba amasimu geego ku screen kwogenda okuba ng'oyita tusobole okuba nga tuwuliziganya ku nsonga z'abasuubuzi ze twogerako olunaku olwaleero yita ku simu ezo oteese butereevu osobola n'okuyita ku WhatsApp ennamba nayo producer kagiteekeko oyiseeko eddoboozi lyo osobole okuba nga otuusa ekirowoozo kyo Naalongo obubaka bwo nga tugenda mu b'amasimu ku nsonga zammwe ez'amataba ez'akatale obubaka bwo buli ki obubaka bwange nange kannyongereze ku mukyala Jamila nti bwe twagenda ekisozi olukiiko luno lwe tuyita olwa vetting committee bwe lwayanjulirwa President Museveni n'alutongoza yalutongoza era nti omuntu yenna ali ku vetting committee ekyamazima bwe mbanga ndi wakatale k'owino sigenda kumanya bakozi bakolera mu Ssekaziga yensonga lwaki President yatongoza olukiiko olwa vetting committee nti bwe naabeera mu Owino ne bampita manyi buli muntu yenna eyakosebwa kaakati ate owa French Plaza tagenda kumanya wa mu Ssekaziga oba wa mu Total oba wa mu Pentagon kyova olaba nti wavaayo abantu babiri mu buli kizimbe nti beeba wa report ey'enkomeredde ku bakozi bannaabwe be bakola ki be bamanyi kubanga ekintu kino kyalimu bannakigwanyizi bangi abaali baagala okibuukira kati nga omugagga ow'akasiita Issa Ssekitto omwami oyo abasuubuzi baasooka ne bakola ki ne baddukirako gyali naye tebaafuna kuyambibwa mwami Ssekitto abadde nga chairman w'ekibiina ekyo ekyakasiita naye ng'akulembera abasuubuzi ab'omu bizimbe abagagga abasuubula emitala w'amayanja ffe abantu ba wansi kati nga ffe abakolera mu butale abatembeeyi Ssekitto tetumumanyi naye omwami ono John Kabanda pulezidenti wa FUTA kasita yalondebwa yatwala obuvunaanyizibwa okubanga atalaaga eggwanga Uganda okuva ku musuubuzi owa waggulu owa Kedi n'afuluma ebweru w'eggwanga n'asuubula paka ku musuubuzi owa wansi omutembeeyi kati Ssekitto ate bino abiyingiriramu kubanga ogambye temumumanyi tetumumanyi ekyamazima tetumumanyi lwaki nkireese nti Ssekitto yayagala yayingira mu nsonga eno n'agamba nti abantu abawandiikibwa ate si be batuufu siki naye mbadde nsaba mwami Issa Ssekitto manyi oyina ebikumala wekkuse va mu nsonga z'abasuubuzi ayinza okuba omu ku nsonga ezikyaganyisiza ssente okutuuka era tebereza y'omu ku bo oba y'omu ku bijinji ebikyayimiridde mu kkubo lino okulemesa abasuubuzi abaafiirwa okuliyirirwa emmaali yaabwe n'ekirala mpozi okwongeza mpozi ku ekyo bakubuuzizza lwaki abiyingiramu mwami Ssekitto abadde ngaakulya abasuubuzi naye ye ate yeetabamu basajja bali bayita bagagakwagalana n'olw'ensonga eyo nga takulira basuubuzi bonna ate ye
ekibiina kya futa nekiba nti kigatta federation zonna association so n'olwensonga eyo ensonga lwaki bwe yalabanga yalinga lwali obukulembeze ate nga abantu beetaga bwenkanya nga sente zaabwe balina okuzifuna netumusaba asookadde ebbali ebyobufuzi ebyo bajja biddamu oluvannyuma bino si byabufuzi abantu beetaga kufuna sente kuba yayagala mukulembeze alaba nga bwagenda President yatongoza futa ekulembere bonna kuba ne Kabanda yagina alina ekibiina ki bakiyita the new generation era kati ekibiina ekyo ate futa yo kigatta wonna kale kyekyo mukama wange kyokutangaaza mpozi n'ekirala era mwami Yusa Sekitto mugamba nti futa eyaniriza buli musuubuzi yenna mu kifo ky'okuddira omusuubuzi w'eggwanga agatte tofaali eddene ng'awa omusolo income taxes n'ebiringa ebyo aveeyo yeegatte ku futa tusobole okutambuza obusuubuzi nga eggwanga mu kifaata ky'okufuuka omuziziko abantu bali mu maziga kati ekyo nkirabanga ate ye ali mu kutukunamira atukudaaya yes Madamu Mary Kiriza amazima bubi tetumufuna bubi agateko n'amaanyi gemanyi okulenga omusobozi afuna sente kuba ebbanga lyabaddenga amanyi ensonga za Kampala agatemu nnyo amaanyi ge alabenga omusobozi afuna sente zino okusinga okuziremesa okuvaayo kuba yennyini yawandika ebbaluwa eyo ebbaluwa okuba tewagimbozeza alina ebbaluwa gye yawandiika eyavako obuzibu yawandiika ebbaluwa ng'awandiika Lord Mayor bamuwe lisiti eyatwalibwa Ndwasa minister bamuwa ebbaluwa yali ya bwana Isa Sekitto yawandikira Lord Mayor Elias Lukwago ngayagala list y'abasuubuzi abafiirizibwa emuweebweko kopi era ne bagimuwa eyavaawo Kalumanyoya nakati ku ssaawa zino ng'eraga abasuubuzi 405 ngate list ya bonna eyawandikibwa federation erika abantu 1,700 plus abantu bonna era okumanya betwagenda mu ISO twakuba list eyo ne tujigana ya nevaawo bawandika ngo omuntu nti Mukiri Benon nabo kera akedi gisate wanu erinnya lye nga bavaawo kati netulabanga bonna te ibakola netugamba tusinga bantu wa sente kangeza Mukiri agenda kufuna obukadde 10 bagenda kuteeka ku mobile money nti nedda ettaka la mobile money liikiriza obukadde 3 n'ekitundu bwe busukkawo owandiika ebbaluwa eyo ne bakkiriza okugattako sente zigattako naye bwe twawandiika lisiti ey'abantu 1,700 plus twawandiikanga nti Nabalamba Goleti ne tuwandiika nti P3 31 ne tuwandiika gundi nti enamba y'essimu nini namba n'akawunti kitegeeza nti Nabalamba Goleti ne balaba ng'afunye obukadde 2 yafiirizibwa bugendagenda ku akawunti kati gwe eyawandiika erinnya ly'omuntu n'edduuka n'odduka zigenda kuteeka ku kiso twalabanga bya kibbi nga kesi eregera kwa abantu akadde kamu oba emitwalo 2 singa gavumenti ezibawa kofera edda katugende list eno entuufu ey'abantu 1,700 plus era list eyo yasinzo okwata omubabiro newola bannabbanja kusaazina ayagitidde kuba buli kimu kiri accurate era iso yatugamba nti bannaye mbakasiza muri accurate aji mukibi yagiraba nagamba ni muri accurate nabagala naffe twakikola bwe twakka wansi eyo okwekalakasa mukulaba nga kwalivaamu ebibala singa muba musazeewo ne mwekalakasa anti kati lwe lulimi lwetubuzaayo lwokka byonna bikoze buli kimu tukikoze kuyinza n'obutabaayo okusinziira ku bubonero obulaga kati tusaba Katonda engeri ffe gye tukkiriza tetwagala ffe bwebugongo twagala nnyo emirembe kubanga olaba buli okwekalakasa okwo bwe kubaawo tufiirwa abasuubuzi ne batajja eggwanga lyaffe bulifuna obutabanguko teribeera ddungi ate President Museveni tayagala butabanguko so tuli mu kwegayirira bekikwatako era tusaba nti naffe tetwagadde kwekalakasa naye lwe lulimi olusembayo lwe tuyinza okukozesa so bwe kitabaawo bwe bakikola mu bwangu naffe eringa tugamba buli wofisi wotukawonawona bogera ku nsonga yaffe abasuubuzi basasulwe kitegeeza wadde ziri 25 abawa ebbanga eddene bo beteerezeemu kati naffe tusuubira tuyinza n'obutabaawo ne batubanga era tujja kudda nga tuzze kwebaza
nti madamu Mary bannaye twafuna kantu kaffe ojja kulaba nga segwa enkoko ng'angirese sigamba nti nzi kyewetemu olwadde twakasa nti tujja bireke Kalonzo waffe yasalawo Naalongo ng'olabawo ebibala byonna mu kwekalakasa kuno kuze kubaawo bw'ogeraageranya okwekalakasa kwe muze mukola ng'abasuubuzi olaba nga kuyinza okubakolera okwabirimu kujja kutukolera naye kyembadde nsaba kiri kimu bwe kiti nti madamu Nabbanja nga bwe wasituka maama n'ova mu woofiisi yo n'oyambala gambuutuse n'ojja mu bisooto eno wansi n'olambula abasuubuzi n'obasaasirako kyonna ekyali kitutuuseeko. Nsaba ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ku bali batteeka. Maama nsaba ebigere ebyo bye wajja n'otambula okuva mu woofiisi yo n'okka eno wansi mu tawuni abantu gye tukolera abawe b'omusolo bireme kukusala wabula nsaba otuukirize ove mu kwogera oteeke mu bikolwa. Kubanga ekyamazima madamu Mary nze bwe ntunuulira ensonga zino ez'abasuubuzi pulezidenti waffe yatukubagiza naye ekyamazima nze kankuyite na kutuddiza kubanga abasuubuzi twamanyiira kukola tetwamanyiira kusabiriza. Kati waliwo omuntu omu gwe neewunya n'atuula ku TV oba nadda ku TikTok n'ayogera baba wakatale ka bwereere mutwasamira yasamira. Omuntu waba nga bakuwa akatale ng'okolera bwereere bw'oba osuubula okwata mu nsawo yo kitegeeza nti omusuubuzi aweera ddala omusolo era tukyaguwa. So bw'obanga tokolangako na ku mudaala gwa nnyaanya tomanyi bulumi basuubuzi bwe tuyitamu. Ensonga z'abasuubuzi zirekere abamanyi obulumi n'omuwendo ne valiyu omusuubuzi gwagatta ku ggwanga lino erya Uganda. Ssaabaminisita mwatandise muvumira kati ku TikTok. Nedda ekya TikTok kuba nsuubira nti Munnayuganda yabeera wampisa nnyo ate omusuubuzi wampisa. Tumanyi omuntu bw'abanga wabula omuntu nti aba tavuma. Ssaabaminisita bw'andaba nampuliriza teri yamuvumye wabula abantu badde bagezaako omujjukiza ekiragiro kya pulezidenti. Kuba pulezidenti bw'agamba nti batugamba nti ekiragiro kya pulezidenti libatteeka ate etteeka eryo lirina okusibwa mu nkola. Kati gwe avunaanyizibwa ku woofiisi yo ng'eyebigwa bitalaze bakugamba nti teekesa ekiragiro ekyo mu nkola abantu abo balabe nga bafuna ssente mu budde obwangu ddala. Ssaabaminisita gwe n'otafaayo emyezi ena otuddeyo tofaayo toyise n'abantu abo babuuza ebintu bitambula bitya. Kati ate abantu abo badde bagezaako okujjukiza nti Oweekitiibwa Honorable Nabbanja ssente zaffe ze baakuwa mu woofiisi yo ziruwa naye tebakuvumye era kino ntwala omukisa guno bategeeza ensi yonna endaba. Ssaabaminisita tetwamuvumye twadde tumujjukiza ekyo si kwetonda naye ffe tuli just mumutegeeza si kwetunda kuba teri yamuvumye kyensobola okugamba ekyo. Baddekawo mu mbeera ne wejjusa ekyokuba nti mwavayo ne mulangirira okwagira President Museveni because ndaba population batabukidde nnyo mu protecting against temutuuganira kati kamukirabe wabaddeko mu mbeera ne wejjusa.